nga tugezeeko wano waliwo emboozi etambula ku mitimbagano akadde kano woba oli mugoberera omutimbagano olunaku lwajja akawungeezi waguddewo ka audio omukulu gwe bayita Frank Gashumba bw'oba owulidde emboozi eno oyinza okugamba oba kabadi oba ki anyway okaba kabadi aizulu naye Gashumba kyesinga okuba ate nga mumanyako interview ze bamuwa ne kukomeza asinga okukola alwanirira nnyo muwala we wabula akatambi akafulumya olunaku lwajjo kaddakiika nga 10 yabadde ayina gwe akaweereza ng'amugamba obubaka buno buweereze muwala wange bayita Sheila Gashumba mu katambi kano omukulu Gashumba yemulugunya ku muwala we ng'agamba nti muwala we ono yatuuka n'okumusabisa appointment alabe muwala we gwe bayita Sheila Gashumba agamba nti contract yamusabako contract emirimu gy'akolera ku NBS alabe bayinza kukola batya akasente akavaamu basobole okuba ate nga bakabalirira asobole okuba ate nga akola entandikwa ennungi mu mbeera eyo. Frank Gashumba agamba nti omwana musomesezza masomero amalungi amasomero amalungi gonna nga musomesezaamu byonna mbikoze ebyomulembe byonna mugulidde emmotoka naye omwana ekintu kye bayita empisa kiganye awo nno bwe nkutegeereza gwe omuzadde omwana w'omusomesa mu masomero ag'ebbeeyi empisa tewali gye bazigula omuzadde gwe alina okusomesa omwana we kye bayita empisa gwe ne boona musomesa mu masomero ag'ebbeeyi gatya ekyo nno kati sooka owulira akatambi kano nkatemyetemyemu kaddakiika nga 10 omukulu Frank Gashumba ng'agamba nti mutabani muwala we ono gwe bayita Sheila Gashumba amusobedde kalinkinze bulinkinzi wadde omuwala Sheila Gashumba mulabyeko wano ku Twitter ng'agamba nti akatambi nno ke muliko akakadde yeekankabiriza akatambi gwa mwenda wadde gwa mwenda naye ebirimu bya makulu tugendere wano abazadde muwulire ensonga zino twakatambula ennaku 12 mwaka guno oyinza okugamba gwadduse nnyo naye ennaku 12 mwaka 2023 twasooka ku mboozi ya Nicole omwana wa myaka 14 baamukuba bubi nnyo yali abbye musajja wa munne Frank Gashumba avuddeyo lwa muwala we gwe bayita Sheila Gashumba owulira nti ekintu ky'empisa. Anyway, I know I can talk for a day. Gwe wennyini waŋŋamba bwe yalinga agomoka nawo gwe omuyaayo simanya God is thug. You told me something that stuck into my mind. Oba tojjukira. Wampa story was it Rhino Rich oyo muyimbi bwe yana challenge ne muwala we bwe baamubuuza n'agamba nti yeki yakola he left the gate at his residence open omwana wali yagalira okudda nadda. That's what I did to Sheila. Ochuli Sheila atuuka ati okusula mu ntebe mu coaches z'abantu watena wakusula naye kisenge kiwana kyenva na mupikinga ku Kayeni. She can tell you that story ne mukomya wana waka. Of course mu maaso gange yali aswadde but I'm a parent. I also consult widely nyana katabo kene mu kusoma kakati ngenda kakuweereza nako kakwata ku families. Every book that I've read about defend your son or your daughter in public, blast her or him in privacy. Omwana wo mu defending mu public bwe mudda waka gala wekisenge or turning into a lion. Be hard on him or her. Ochuli chengezako kukola. This is wrong. Kitegeera Gashumba yewolereza agamba nti mu public abadde agezaako okuwolereza muwala we Sheila Gashumba nti byakola birungi naye go badde osinga omutomeza ku nsonga eno Sheila Gashumba tayina nsobi wadde neejo wadde ng'omukulu Frank Gashumba oba oli awo awulira obulumi ng'omuzadde naye omusango tugumusalira Sheila Gashumba omuwala we gwe wamukuza mu mbeera eyo kuba yaleka okuba ate nga amubuulira ekirungi ku kibi ye buli wabeera ku TV agamba nti muwala wange mwe mukaddi ya sokisi ya akaddi ya passport kati ensonga eyo akadde kano gwe wulira omuzadde ali eyo omwana wona ogamba nti mu public tomukuba onamukubira wuwo kati wulira gwe nakubulya story Luigi nakikugambye t-shirts nzaze neetaga China nangamba mu 6 hours up to today sina kyange kye mugamba nakikola bwe yatandika okukola mubuuza can we meet tomorrow nti yes what time nti are you sure nti 2 ajja kulabika at 5 disrespect oba Sheila tayinza ku respecting nze ya sacrificing my entire life and are respecting her. If you're not willing to respect your father tojana ku respecting your husband or your superiors. And something I'm sensing now kirabika olumwe mukubira amasimu emiyayuje gibeera waawo bino bye byama bibajogena nabyo forwarding neno nayo gimu forwarding tomanyi nnaku gye nnyina. Sheila singa yagamba taata wange yankutogera tiyantwala mu masomero malungi yayina sente n'aligenze Luzira ne ngaamu serving emyaka 2 kwansinga. But I tried. Diana, you don't know those days okutwala omwana mu Taibah nga every weekend nyino monona mirundi
mitono nnyo nagendangayo ne bagaana abaana abato balina head teacher bamitanga Uncle Pat every weekend nga munona Friday muzayo ku Sunday sadelegatingako teris ezo sports de byonna ngambeerayo nave Taibah nagenda Galaxy. I think I was paying $4,000 at Galaxy. From Galaxy to Kabojja. Namuwanga sente ntono. Jesus. Kitegedde yamusomesa masomero ag'ebbeeyi naye ekyempisa omuzadde goyino kikola. Wadde bagambira nti omwana bw'otamukaabya mbuto yakukaabya mbukulu. Ensonga ze zino nno. Akakyama amamera akadde kano omukulu Frank Gashumba agambye nti abadde agezaako okukola kino okubeera mu public omwana okumuwolereza oba olya bw'anadda ewaka yeewunyizza nnyo agamba nti omwana ono sooka owulire emboozi ya Gashumba eno. Diana, if women and children knew what we go through. Sagala kubeera hurt nnyo kubanga Diana, tomorrow if I want to know all the transactions for account za Sheila I can know, and she knows I can know. I have friends working for Stanchart. If I want her bank statement tomorrow I can get it. But why? Namugamba let's agree okola sente mekanti bweziti zino personal use so zino ziri investing mu bintu. Katonda yali amuyambye nga alina brand. Twalibadde tuyina ng'ebizigo ebibye lotion ezize, lipsticks ezize. Okiwulira ng'abantu bakyamwagala. Akaseera kagenda kutuuka nga tekyali ayagala mutunulako oba tokimanyi. Use them nga bakyakwetaaga. Nakunyumizaako edduuka yali akoze ku kisementi. Maama olwo aliyingiramu n'engabire liwedde. Ate bino ebintu byonna abimanyi. Oyo omwana yaleetanga flat tummy from China n'aleeta ebintu tunga she makes money. Kati nga ttatu ze yeekuba. Katonda akwatya skinnies kyasinze okubeera obulungi ku nsi kuno ne weekuba ttatu. Abantu beeyerusa every day babere ne skin nga jayina no tukana ko batatu kabina and they think I can be happy. Oyo mwana mumanyi okuva from the top paka waggulu bwana munaza nganga muto wadde kasikabo ye mukulu Gashumba oyo bagamba nti suula omuggo yagusuula nga ali muto akadde kana nasobola wanono wategerezaako agambye ku muyimbi waliwo omuyimbi omuyita Lickman ennaku zino yapepeya ne muwala we gwe bayita Sheila Gashumba. Sooka owulire ebyo byagamba emmotoka BMW Yesu nagimugulira yali ampadeko sente n'emuti yange ya munsawo ya BMW no emmotoka bebe efudde ekinunga muga kino tukikola bwetu ne bwetu sente tuzisasuddeyo. Recently baali baagala miliyoni 4 mbu bakyuse battery bakyuse ne ignition emuga no musoke mukyuse ignition battery namu era olwagikyuse emmotoka ekuba kimu. Bwe yagenze mu America as a responsible parent emmotoka n'egitwala mu garage budde sobaddeko ne bagispraying. You ask her ekirala musajja kigwotedde nga tasobola kwegulya motoka. Nze abawala bonna benalindeetinzeeko tiwali yali ampadde motoka ye tinjivuge. Ebisajja by'ennaku zino bansanga olumu mu restaurant yawe ensambya yanguwako obugwina akakayayi n'ogwo muyaayo ne taata waago ogukola omwana awumudde ennyindo n'amatu n'ebiviiri bino ebyakkonyi ne taata ababandeetera nze Gashumba ne bwe ndi banfudde namubuuzanga every day olowooza lwaki nkubulya because I want you to be the best. Abaana bala tebankwatako it's none of my business. Up to today namugamba njagala kulaba contract ya NBS up to today njagala okulaba contract ya Choplife up to today byonna nimba bulimbi tewali amanyi Sheila atamanyi ekyo njala nakyo kitegedde. Omusajja ono abadde ayiirayo nnyo muwala we omubiri naye bagamba akakyama amamera ensonga zeezo. Awonna omuzadde bw'ogunjula omwana empeera ofuna nnene bwe bibeera bwe biti wulira akasembayo zimufuwadingira amanyi pain gyennyina twalibadde tutuula tukole tutya tuinvestinge tutya kubanga nkimanyi emyaka gyaliko myaka gy'abavubuka abaana bakyakala they go out ekyo nkimanyi buli muzadde akikugamba yes kubanga at 25 or 26 byalina okukola mbimanyi but at the end of that day ogamba ani follow back a position yange it's my father. Kankubula ekyafembayo mu covid nga tufuna permission yalina party gyakoze ku aya akapolisi nga kajja disorganizing ebintu kakozenga commotion. I made sure that idiot is fired from police. Sheila tamanyi na kumanya. She doesn't know. Then buli alina abaana asabire munne. Bwe yagenze mu America emmotoka ye wamaze gikola bagambyeko nagivuzeeko mu Kampala nagivuga lumu nga njijja mu garage njiza awaka. You get it? Oyo mwana ne bwakwata miliyoni 5 oba 10 n'azimpa teba na micro unit gye nali mukolera. Kitegedde ye mukulu Gashumba omuzadde kitegeeza ki mu mbeera yonna wadde omwana omusomeseza mu masomero ag'ebbeeyi tebakulimba. Omwana bw'otamukaabya nga muto yajja kukaabya mbukulu tebakulimba. Mukulu Gashumba yabadde asinga okuwolereza muwala we ensonga oziwulidde agamba badde agezaako okubikkirira naye ka audio ako Sheila Gashumba ku Twitter agamba yabadde agambye tajja commentinga ku mboozi eyo n'endaba atandise okugamba nti ka audio kabadde kakadde naye kikulu abazadde bo ensonga zeezo neka